Ewa Eddie Kenzo sibirungi munange ensonga ze ezokuba ntino yakuba omu ku basajja aba CFC tezinnagwa ate nga Norbert Events yasinze nnyo okuba ntino alemera ku nsonga zino. Agambye nti yeewuunya okuba ntino paka kati Eddie Kenzo tannaba kuba nti yeetondera omusajja ono. Katukuwa akatambi kano. Mama mukulu Edirisa bawa honorable. Ebigambo ebyange nkusaba bitwale nga bikulu. Yade nyinza okubanga siri mukulu nnyo gy'oli. Ekyamazima tukkirize Eddie gwe mundowoozayo oyinza okubanga olowooza nti omusirikale yalina abakuba ebikono abamuli emabega ng'okutuuka okuliakitinga gye bwe yali yakitinga naye wakola kikyamu ate ensowera ekwagala yekugwa ku bba. Yakola ki kikyamu? Okuddamu okusindika omusirikale w'SFC bw'ati. Kati nalongo kansomese muganda wange Eddie Kenzo yadde mukulu wange ansinga sente ansinga buli kimu. Eddie Kenzo, the president's security is not questioned. The president's security is always right. The boss is right. The president's security can never be compromised. Chechi mu Luganda. Ebyo bireke mu Luzungu awe byogedde. Kulwaki njogera bweto? Security ya president kabere president yenyini president Museveni golaba. Asobola kubanga yala kuyita mu mulyango guli ne bamugamba muzeyi togenda yita wano oyita mugunu. Oda. Kubanga akimanyi tebabuuzibwa. Kati Eddie Kenzo omusirikale w'SFC go walaba waliko mmandwa ki nga ne pistol wano ng'ogiraba era wali obalaba. Really siganya oli mwana wa ghetto wakuliramu eryembera twali tuze ku extent y'okusindika bwoti naye mu byonna nze namanya ng'omuntu ali civil wakati Kenzo yafuuka formal civil namanya nti ajja kitegeera yeetondera abasajja abo naye ndabya interview ensembye y'ebbiri nga Kenzo obwasita n'amaanyi akyabyogeza. Yes, Newspark channel kwoli soko berengo subscribinga ku YouTube channel yaffe atanaba kuba nti nate okikola akosa n'okunyiga akade ka notification. Video no ojimpera like ojja kwera ngo nkoledde ddala abulungi kitalo nnyo kitalo ddala omukyalo oyo goli mukulaba mu bifaananyi abadde ayitibwa Martha yavudde mu bulamu bw'ensi eno kigambibwa mbu nti munnange yabadde ayina club emu gye yagenzeemu oba ekifo ekisanyukirwamu kye yabadde agenzeemu mbu ekyamuviiriddeko okufa mbu yandibanga mu byokunywa bye bayina kye bamuteereddemu naye nga munnange okunoonyereza ku kyagendera ddala mu maaso naye nga mawulire agatali malungi munnange ono yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo. Honorable Lutamaguzi munnange tasaaga onaasabula. Honorable Lutamaguzi asabula avuddeyo munnange n'abaako byayogera ate munnange alabudde n'aba NRM mbu balekerawo okuluddiisa President Yoweri Kaguta Museveni nga bamulaganga akyayina obuwagizi mu bantu so nga ate takyabulina mbu be basibye president mu ntebe kubanga ye president abalowooza nti obuwagizi akyabulina kumbe mbu abantu baba bamukyawakyawa dda. Mwe nambyo we naalemu gwe baleeta bw'oba oli musiraamu ng'osiiba ng'oyogera ku TV mbu wawangula genda oli emmere tosiiba genda otufaanane ffe balutamaguzi abali mu kulya lumonde waffe. Kubanga reality ogimanyi ne buno obululu olusaavu bakubbira lubbire gwolowooza gyati eronda gye mwaleeta mu kalulu gyati eronda bana bavuka bwe mwatikkanga mu bimotoka by'amagye eby'omuntalo balonda kubanga ffe twabagamba eno crowd gye mwalaba basombedde mwami Museveni kulaale ye twabagamba nti that is an artificial crowd. Eyo terina kyegenda mukolera kuba babasombye oba avuwazza banansi bawulira omutwalo ne bagenda n'osomba bala DC bonna olukunkumuли lwa DC lulonda lwe bateeka wali. Kkiriza tubeere ng'ate tugendako mu kiboozibozi ekiboozibozi kya leero simanyi neggwayinza tubulirawo mu comment section bagamba Nyanzi ki amanyabo mbu Nyanzi basajja mivule yavuddeyo nalyoka annyonnyola Nyanzi mbu Nyanzi tayisa sikaati. Nyanzi kigwe baliko katusoke tubeere gatukuwa akatambi twesange mu comment section. Mulembe gw'obote waliwo omusajja bamuyitanga Nyanzi. Nyanzi mu kibiina kyabwe ye yagabanga kaadi okugenda mu parliament oba ng'oyagala obwa kansala.
Nyanzi yebaka ku buli mukazi yenna eyalina amabina amanene ye ng'afa bina. Nyanzi yebaka ku baka abasajja, yebaka ku baana abawala abaali baagala obwa kansala. Nyanzi yagalamira ku buli mukazi yenna gwe yawanga kaadi mu kibiina kyabwe. Ffe abaakirabako kyali kyantiisa nnyo, era abasajja mwenna ng'abakazi bammwe bagendanga ewa Nyanzi n'abawa kaadi bagende mu paalamenti. Bakazi bammwe Nyanzi yabeebakako. Abalina abaana bammwe abawala bano banakava ku yunivasite n'akamaliriza college n'akamala okugraduatinga ne bagende wa Nyanzi abawe kaadi baagala bwa kansala. Nyanzi bonna abaana bammwe yabeebakako. Abalala yabakola embuto ne bazijjamu. Nyanzi yalina mutowe nga omutowe yakulira bweru eyo ng'Oluganda talumanyi bulungi. Kati yali agala nnyo emmamba. Kati muto wa Nyanzi bwe yabanga agenda okugula emmamba ng'agamba kyagula mamba, kyagula mamba, njagala kugula mamba, naye nga kimutawaanya ng'agamba kyagula mamba. Kati ne bamutuuma kyagula mamba. Kyagula mamba yayagala buli mukazi yenna mu kibiina kyabwe eyali alabika obulungi. Kyagula mamba n'agenda e Canada neyebaka ku baana abawagizi b'ekibiina kyabwe, n'agenda e Bungereza asula mu loogi n'abawagizi b'ekibiina kyabwe, n'agenda e Netherland, n'agenda e South Africa. Kyagula mamba yebaka ku buli muwala yenna, buli mukazi yenna omulungi mu kibiina kyabwe. Ffe abaakirabako ku mulembe ogwo kyali kyantiisa nnyo. Abantu abo babiri baali ba Luganda naye nga balinga abaliko emmandwa ey'akaseegu, ne beebaka ku buli muntu yenna yenna mu kibiina. Kati ne basindika abantu mu paalamenti nga bagendedde ku tiketi ya sex yakwegadanga nga tebalina kye basobola kuteeseza Buganda wadde ensi yaffe Uganda. Abantu bonna be bawanga kaadi abakazi bonna nga bamala kubeebakako. Nyanzi yebaka ku buli mukazi yenna, era abasajja mbagamba bakazi bamwe nga bagende wa Nyanzi okufuna kaadi, bakazi bamwe babasobyako babeebakako, tebakuwa kaadi nga tebakwebaseeko. Ate nga bw'ogaana bakuwalana okukamala obukamazi. Waliwo omukyalo omu oba yawaako Nyanzi omulundi gumu oba omukazi yagaanira ddala. Baali bamuyita erinnya Ganda nga bamuyita baagala bafudde. Baagala bafudde linnya manya ga Baganda. Omukazi oyo baamuwalana okukamala obukamazi, baamuwalana. Ndooza oba Nyanzi yamwebakako omulundi gumu. Kati omukazi oyo bw'amala okufuna kaadi n'ayitamu teyaddamu kukkiriza Nyanzi kumwebakako, oba yagaanira ddala, yagaanira ddala. Kubanga baabawanga kaadi ne babeebakako, ne baagala ne mu paalamenti nga batuse mu paalamenti basigale nga bakyabeebakako. Kati abamu ne bagaana ne bawalana omukazi oyo baagala mirambo. Baamuwalana. Omulembe ogwo gwali mubi nnyo, gwali muzibu, gwali muzibu. Basindika abantu nga babasindise ku tiketi ya sex kumala kubeebakako. Bakazi bak'abasajja babeebakako emirundi mingi okusobola okubawa tiketi. Waliwo akakazi kabeeranga mukono awo ku mulembe ogwo ogw'obuti nga bakayita Nambolo, Nambolo. Akakazi ako kabawa ssente kubanga kaali kakuze nga tebasobola kakuluusanya mu bino bya buliri ebya seksi, nga kakuze n'omugongo omanyi gw'okola n'omugongo guba gukuluma. Ate nga Nyanzi musajja yali wambavu nga w'amaanyi. Kati Nyanzi yakasaba busabi ssente nga bwe baba nga tebakwebaseeko bakusaba ssente. Abasajja babasabanga ssente ku mulembe ogwo. Kakati abakazi abakuzeekuzeemu nga nabo babasaba ssente. Akakazi k'emukono gw'abakazi kali awo kalinga mukono nga kalina akalaatya kangi nnyo. Kati bakayitanga Nambolo. Kanambolo kawaayo ssente miliyoni 8. Nyanzi nga yazeetikka n'azitwalira mutowe oli gwe bayitanga gundi kyagula mamba.
Oluvannyuma lw'okuba nti no munnange mu Kawempe North akalulu akakagwa yafuna obululu 32 kati yalowooza nti ate waaneesimbawo mu ggwanga lyonna ajja kubeera nga awangula akalulu ka 2026. Twogera kwani? Twogera munnange ku Nsereko Moses avuddeyo nalyo kagamba nti abadde agenzeeko okuba nti no anoonyereza bamubuulire ki ekyetaagisa okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Ono Nsereko munnange tasaaga katuwere nga tumuku atagala luli eri yali mu studio nga afulumya luyimba ate yagamba bamubba akalulu ke Kawempe North kati ate ali mu kupaalira munnange ku bwa president. Katubere nga tukuwa katambike okumanya qualifications for president sokera ddala nkitegedde olina okuba ne miliyoni 2 olina okuba n'abantu abakusemba 200 mu district zonna tutegeeza ne district 98 nina okuba nazo obuyigirize mbulina buli kimu kirina okuweereza abantu bange bana Uganda. Nsereko Moses for president. Olowooza nno munnange agosige tusobodde okufunirawo mu budde buno naye weekumire ku Newspack Channel tujja kubeera nga ate tukuwa amawulire amalala agetunaaba atukuŋŋaanyizaawo. Beera bulungi weeraba.